Hello my lovely subscribers, welcome in this amazing video. Mbaniza mu video yaffe erunaku olwaleero. Remember here at Benny 2178 we learn English and Uganda with ease. Ontuyiga Oluzungu n'Oluganda mu bwangu. So mu video yaffe ya leero tugenda kulaba advanced sentence structure. Can you repeat that? Advanced sentence structure. Good. Advanced sentence structure, what does it mean in Luganda? Kitegeeza ki? Advanced sentence structure kitegeeza tugenda kulaba okola emboozi empanvu mu Luzungu. Are we together? How to construct better or advanced sentences in English. Or forming otya sentence oba okola otya emboozi empanvu oba eziri advanced mu lulimi Oluzungu n'Oluganda. Okay, let's start. A point to note, advanced sentences, remember twagamba sentences, emboozi. Sentences zibeeramu ne subject, verb and object for beginner level nga wetwalaba. But for advanced sentences can have, are we together? Advanced sentences, emboozi eziri advanced oba emboozi eziri somewhat modernized zibeera ne subject, verb, object and extra information. For example, place or time. Once again, advanced sentences can have subject, verb, object, extra information. So in other words, advanced sentences zo zibeera ziri somewhat tuzongerako ebirungo oba twongera okwongeramu ebintu ebimu mu Luzungu okulaba nga sentences zaffe ze tuba twogera ziwa amakulu oba they are advanced, they are up to date. So in Luganda, advanced sentences, this means in Luganda, emboozi ziba erinnya, which is the subject. So mu sentence yo mubeera mu subject. Twagamba subject kye kintu ky'oba oyogerako mu mboozi. Whenever you're constructing a sentence, the subject is the main actor oba the element you are talking about in your sentence. So subject in Luganda gaba linnya oba nakasigirwa. Subject mu Luganda ziyinza okubeera amannya g'ebintu oba erinnya oba nakasigirwa. Twalaba nakasigirwa, they are pronouns. Ndowooza tuli ffenna. Verb twagamba ekikolwa. For example, sit, okutuula, stand, teach, okusomesa. They are what we call verbs in English. Verb ekikolwa, object nayo liba linnya okintu ky'oyogerako ekikolwa kiba. For example, I am playing soccer. So soccer linnya lya mupiira. So object nalyo liba linnya ly'ekintu ky'oyogerako. So extra information kitegeeza ki? Ebintu ebirala by'oyinza okuba nga oyagala kwogerako mu sentence. For example, oyinza okuba nga oyagala kwogera ku muntu yagenze ejjo ku kisaawe okuzannya omupiira. Are we together? So oyogera otya ekyo mu Luzungu. So we add on that extra information. Extra information kyekifo, kiyinza okuba ekifo oba obudde bw'oyagala okwogera ku sentence. In other words, so advanced sentences zo twongera ne tuzongeramu ebirungo, extra information. So advanced sentences, once again, zibeeramu ne subject, verb, object, and extra information. Nga tugenda okulaba wansi. Okay, some sentences can have adjectives. Remember we looked at adjectives. Twagamba adjectives bwe buno obugambo obwongera okunnyonnyola erinnya. Nga wonaagamba oyo omulenzi mulungi. Handsome boy. So boy oyongeddeko akagambo ka adjective which is handsome. Adjectives zongera okunnyonnyola erinnya lyoyogerako in your sentences to bring out more meaning. Ndowooza tukategedde. So advanced sentences twongeramu ne adjectives. For example, tall, muwanvu, long, kigazi, nice, kirungi n'ebirala bingi nga bwe twalaba ku adjectives. So if you didn't look at adjectives, refer to this video above. Good, let's continue. Okay, so in other words, nga bwe mbannyonnyodde, that is how advanced sentences wezibeera mu Luzungu. Advanced sentences zo tuba twongerako, apart from this subject, verb and object, twongerako extra information. Ate olumu ne zino advanced sentences twongeramu adjectives to bring out more meaning eyekyo kye tuba twagala okwogerako nga tugenda okulaba mu examples. Ndowooza tukategedde ako. So there is a difference between advanced sentence structure and basic sentence structure. Basic sentence structure twagamba yo ebeera just subject, verb ne object. But for advanced sentence structure, ebeeramu ne extra information. For example, place, time, and many others.
Okay, let's look at some examples such that you further understand what I'm talking about. Examples of advanced sentences. Number 1, can you first read for me this? Pause the video and read out that. Okay, it is, the tall boy plays football every day. Remember, we looked at tenses. Which tense is this sentence? The tall boy plays football every day. Good. Hope you know the tense that sentence falls under. So, the tall boy plays football every day. Kigenda kubeera kitya? Omulenzi omuwanvu, tall, omuwanvu, omulenzi omuwanvu azannya omupiira buli lunaku. Once again, the tall boy plays football every day. Omulenzi omuwanvu azannya omupiira buli lunaku. Let's break down this sentence slowly by slowly. Katwongere okugikungukamu. How do we come up with such a sentence? Tuforminga tutya sentence weti mu Luzungu. Once again, the tall boy. Olaba? So in this sentence, our subject is boy. Twogera ku mulenzi. Are we together? Boy is the subject. So omanya kukyagala okwogerako nomanya nti omulenzi bamuyita batya mu Luzungu, bamuyita boy. Good. Oba oyogera ku kintu kimu twagamba okiwa specifier. Specifier kyeki? Specifier tubukozesa. These are words like a, an, and, the. We looked at using these. So what wajiraba oyinza ogenda mu playlist 1 nolaba how do we use a, an, and, the. Okay, so we are talking about boy, omulenzi twagala okwogerako. Boy mu Luganda tumuyita omulenzi. But omulenzi oyo twagala kwongera tumunnyonnyoleko nti omulenzi oyo muwanvu si mumpi. Tugenda kugamba the tall boy. So adjectives tugenda ziraba mu video yaffe ejjako. How do we use adjectives? So most of the times adjective tuziteeka nga tonnaba kuwandiika noun. Are we together? So you say the tall boy. Adjective comes first before the noun. So the tall boy, okuzanya bakuyita batya mu Luzungu, bakuyita play. But we say whenever you're talking about one item, for example, he, ogenda gamba he plays, as we saw in present simple tense. Twagamba after the subject, verb oyongerako s. That's why ntugamba the tall boy plays. Okuzanya bakuyita play. So the tall boy plays wano wetuli. Omupiira baguyita batya okuzanya omupiira? Bakuyita football. So the tall boy plays football. Twagambye sentence structure osooka na subject. Subject yaffe tugimaze wano, which is the boy. So boy is the subject S. Let me represent it with letter S. The tall boy, adjective, then followed by the noun, which is the boy. Boy is the subject. Good. The tall boy. Netudda ku verb. Verb erichi. Plays, okuzanya. Plays. So this is the verb presented by letter V. So the tall boy plays. Plays is the verb. Football. So netudda ku object. Object kyeki? Object twagamba kyekintu ekikolwa okuzanya kuli ku ki? Kuli ku mupiira. You play football. So this is the object. Are we together? The tall boy plays football. Football is the object. Kubanga okuzanya verb kubeera ku mupiira. Are we together? Oli kuzanya ozanya kyoli mu kuzanya yebeera object. Erinnya lyekyo kyoli mu kuzanya yebayita object. Are we together? So, extra information. For example, in a place over time. Kati wantu gambye every day. Every day is the extra information yetwongedde kweno sentence to make it more advanced. Ndowooza tuli fena. So we say every day. You can use any time word. For example, every day. Tomorrow. It depends on what you want to